kwatikako Yes sir. ni baddayo n'engoye baddayo n'amagaali baddayo ne omwana abinkoledde bulungi biraba bwe tutuukali ku NPD Yes sir. bagaba bintu eyo enteekateeka yamulabirizi yekka eyo so wino naye bwe tuba tumaze kusaba okumalako omwaka Yes sir. nga lumu ku makya waliwo ekisaawe ekiri wabbali bayiwawo ngoye Buli omu n'alonda. bayiwayo engato buli omu n'alonda kyayagala Ho. oba okitegeera Yes sir. kati kiki kindeese andaba ampuliriza ekiseera kye kino obeeko by'ofulumya Yes sir. tunasikirizana Nkuwulira. jo nabadde ndiyoko TV nga bali mu kulaga ngato ya mats bajambusa ne jini ne saati n'akalevu Yes sir. kati bifaanana bwe bintu byakufulumya Tuleete ebipya tukize Mukama aleete ebipya. aleete bipya Yes sir. abakozi ba Kingdom Media abandaba mwenna tuyina esitowa zaffe nzigule eza Christian Focus Center. Yes sir. Abantu ewaleeta ebintu ne babiteekamu tiimu yaffe y'ababulizi b'enjiri efuna yakadde n'esootinga zino z'abaana zino mpale Yes sir. zino sikaati Yes sir. gano makooti gano masuuti kabituuka wali ng'oli alonda ate toba muntu mukulu ntugusindika mu bw'abaana Z'abaana. ate oli musajja muvubuka mukulu bakutwalire mu masikaati nedde bibeera mu banoonyi babudamu Yes sir. naye ezo engoye zeezo oyo ajja kulondamu atwale omukyala oyo bw'omuwuliriza ayina agamba neebaza bishopu Yes sir. ng'ogyeko ekigambo kyayogedde ne mama Simba eko ekigambo ate ngenze na bino Yavaawo n'ettweddene. ali awo oyo nga bw'omulaba omukyala oyo Iye taata. naye abadde muwuliriza nga omusanyufu ku lw'enteekateeka Yali atakisuubira. enjiri yaliwo mami n'abuulya ne bishop n'agenda n'ekigambo n'ebintu ng'ayeetise Ebikwatikako. bivaawa nze naawe ffe babireeta Yes sir. naawe ndaba ffe tubireeta so nsaba ogende mu wardrobe yo ogyeyo ebintu bw'oba oli enaku zoozi toleeta miziina Yeah. zoozi zikube paasi engatto engoye bishop yatera agamba nti rediyo eyo gye wateeka wali waggulu TV fulumya katonda abeeko waateeka ebirala yabulwa waateeka ebipya kubanga ennyumba ejjudde ebintu Nkyekutte ku bikadde. baako gojja ovunula ebirooto bye bajja kujja nga ddala bw'omuwa ajja kuddayo mukyamufu agamba nagenze national prayer day nengenda n'ebintu kati bw'oleeta ebintu buuza ofiisi za Christian Focus Center sitowa zaffe nzigule bateeke ebintu byonna amats baleete bali bano baserebu bano botera kukyaza wano n'emmotoka musobola okuleeta n'emmotoka bishop agamba bw'ogireeta ontegeeza byapa byamataka bw'oleeta ekyapa ng'omukwasa ogamba bishop kino kyo kyakusiga abantu bajja kuddayo n'ebyapa bano bakompitita abamanya bayibuli omuku abo banamukisa yenteekateeka eriwo n'ebirabo ebirala ebijjirako naye ate osobola kutukolayo ekyenjawulo ng'okiina ng'oyagala kigaba wherever the land is uwa poloti eriwa ffe bwe tunaamaliza NPD nga tugenda twabadde mu Thanksgiving ku Sunday eyabadde nungi naawe ataafunye omukisa ebintu byakukutte Christian Focus Center zikyali nzigula eno guno omwezi gwa Thanksgiving gwonna omwaka guba muwanvu ate ku Sunday nga 21 tulina kye tuyita Love Sunday yebeera etya lunaku lwakugaba birabo Matsi is my friend nyinza kubanga mwagala nga by surprise wehera tujje nga tomanyi nene oddayo n'ebintu Love Sunday wano ku Christian Focus Center olina gwe wayagala eno yennyini Matsi wamwagala nnyo oyagala akuweereza bulungi wano ku KTV ku Sunday jangu n'ekirabo kye kwaya baweereza bulungi olina bwe wasportinga nti nanzininaga n'amazina he or she blesses me I need to give him or her
a gift. It is this Sunday, Love Sunday. Okay. Kyangu parking ebintu bulungi, bambajja ku parking as hampers bawa abantu, boyo Christmas package. Eruwadde okugenda wali nokola hampa yo nungi noteeka mu kino na kino kyeyagala kuwa omuntu. Addeyo akabale Christmas. So, ebyo byonna biba ku Christian Day Focus Center. Omulabizi ateekawo embeera nti buli muntu asanyukire mu Mukama waffe Yesu. Okay. Ate ekyo kyolina ogabane ne muno ku Christmas eno gye tulimu. So eno yo ejja kuba lwakuna. Ate ku Sunday tujja kuba twakuŋŋaanye 21. Come with your gift. Oli omuwe ayite mu Christmas nga mukyamufu. Yeyagale. Mu Christmas beera eta ebiri by'engambe ebyokusiga byetugenda kutwala NPD. Olwadde kugenda mu katale n'ozigula. Nga sente zo oli demene kuleta sente zo ngamba mulabirizi zino muno yiche muguliramu abantu zino muno yiche muguliramu abantu ye Bishop Lee yagamba nti genda wa mukyere naye ngeri yitamanyi oguguze osobola tuwa sente netugenda tugugula ne tuwa ku bantu n'ebikolebwa wano ku CFC. Musumba wemba nina ebintu nga wobedde otematema nti nina immotoka yange kale kama yajimpe emyaka 5 yabega nayo boli awunzikiza mukama okumpa ayempya. Nina fridge yange erudde mu nyumba mazeme emyaka 7 njagala okugireta. Bwe ntuka ku Christian Focus Center ndabani. Bwe mbandiko wala konti nesulide ndi jinja. Waliwe naba jensobola okubako either ne babi emmotoka nevalo nebikima nga sisobola kubishiftinga kubijja wala jempangalira okubituusa wano. Waliwe enteekateeka nti biyinza okuva gyendi ne bijja ku church waneno. Enteekateeka ezifaanana bwe zityo tumanyi kuzikola when we quantify. Okay. Tojja kungamba nti kubanga KTV etuuka ekisolo onkubira essimu ng'oli kisolo bannange njagala kuwayo fridge eno ng'oli kisolo gisige mubeeyo kubanga bwe njibalamu ng'oli kisolo amafuta ganaagireeta gaguza endala mu kibuga Kampala. Naye oli wano kumpimpi nsaba obireete byereetere bw'otuuka ku Christian Focus Center wa Bishop Kiganda obuuza administration's office. Okay? Bajja kwaniriza balabe byoleese tiimu yaffe yabulizi b'enjiri ebitereke bw'obanga oli wala nali ngenzeeko kuleeta ebirawo by'omulabirizi omwami bamuyita Makumbi ali wali ebuloba yali nte zungu nagamba I have my Thanksgiving naye nte nkole ntya donke yaliwo nga tufuna donke nga tugenda nga tugiteekako nga tugireeta mulabirizi yali amulabirizi teyali ya church nga agitwala ku faamu anti mulunzi. Kati abafaanana Makumbi ne famire Mukama bawa omukisa nga mulina bye mwagala kuwaayo temulina mu mubyetika ate muli Kampala n'emirwano kumpimpi. We can pick them. We have enough vehicles. Okay? Bobo yene motoka jivuge jireete togireetera ku breakdown ng'omanyi nawe tetambula. Toleeta bikulemye leeta ebyo byoyagala nkiddamu nti omwaka oguze engoye nyingi zimu tomanyi nabwe ziri olabiraawo ngamba leero nyambale ki naye wali osobola kuwa omukisa n'omwengwe. Ttiimu yaffe y'ababulizi b'enjiri emanyi genda mu byalo tujja kufuna abantu bangi bavudde wala era bwakayiwamu agenda sanyuse nti nange nabadde mu National Prayer Day mu season yokuba abamidiani ng'omuntu omu nange Mukama nampa omukisa. Musumba katereka nsaba otangaze ku nga tumaliriza otangaze ku QR code eri ku screen omuntu omuyamba atya nga tumaliriza nga siibula nga ngenda kusiibula eddoboozi lyero mukyala oli nze bwe nsiibula basiibule nalyo bamuwulirize bawule byagamba ku mulabirize batiteeketeeke QR code eyo scan it saze na simu oyina giscanninga gwai atanafu National Prayer Day invitation card eriawo QR code esimu yo ya smart inakwanga eriko data then you scan it the details wotukira ku scanninga oba otegeera kyenjogera owakabiriti tajja bikola nena mu bakabiri twabalowoozezaako namwe abatalina budde busikaning nga twabalowoozezaako naye twagala scanning details nga bwe zoogera National Prayer Day invitation card weri amanyago
otulabira wa details enamba y'essimu ebyo nabitugasa kubanga oba partner waffe dear viewer dear pattern of Christianity Focus Center ebyo mba njagala tubitegeere naye katona wakabiriti tofaayo National Prayer Day invitation envelopes, invitation letters or cards zijja kuba wali ku kisaawe ng'ogyekate ku kisaawe awo wooli ku petrol station ku supermarket wogenda gula omugaati bw'otuuka mumaze gula omugaati ogambe nti bampeku eyo baasi ya Bishop Kiganda eyo eriko ebintu nga 3 bw'ogifuna bagamba wandika akamanyago ne gy'ova ekyokubiri funa olupapula wandika prayer request zo eza 2026 giteekemu bw'oba olina okubikulirwa oteekamu n'ensigo eyingiza omwaka nti saawa 6 bwe bagamba ebyokulangirira mwaka mpya wanika ebbaasayo ebyokusabira byo omulabirizi walangira ekyo naye ng'owanika naye QR code yamba balina smartphone kufuna invitation card na kuwanika prayer request zabo ziyisaawo system yaffe ya social media department ebibeera ng'ebiyitamu kimu ku kimu. Yes. Musumba kankwerekereze ngenze kati ndomukyala producer wange ntikira clip ko mukyalo oyo yafuna omukisa ku National Prayer Day abadde ina byayogera okulabikanga afuna engoye ayina obubaka bwe yatulekera kasoko bane nebazanya manya gange ze Hadija nabweteme nebaza byonna bye mutukoledde nebaza ne Yesu okundokola Pastor Kiganda atuyambye nnyo atwambaza kati nganze omwami wange yalwala kansa naye munanga abaana bange basomye Yesu anyambi Yesu ansumuludde ampadde engoye ampadde engatto akozeemu omulimu mu butuufu bukyanganda okukana netwala Yesu okuba omulokozi anyambye nnyo akozeemu omulimu nze nasalanga kyoyinza okwogera ku National Prayer Day eruwesinzo nesinze ebadde y'amaanyi nnyo lwa nsonga etukozeemu omulimu okusinziira ate bwe bibadde nga tukuba ebiriroliro kuyimba national gundi oluyimba lw'eggwanga bintu bibadde bikyusekyuse nnyo ate leero binyumye nnyo nga bya mulembe n'abayimbi babadde balungi nnyo nga bayimbi ba Pastor Kiganda atuweereza bulungi ne Mama Cindy ekyawandiikibwa kye kibadde kirungi n'atulungamya n'ebiriroliro bitukozeemu omulimu era KTV tugisabira omukisa yeeyongere Pastor Kiganda Mukama amuwe omukisa nkunga abantu bonna prayer day y'omwaka ogujja ate oba buli kyebatusubwa bankungire y'omwaka guno baleme kugisubwa prayer day y'omwaka guno temugisubwa lwa nsonga nfunye ebintu nfunye engoye nfunye okusumulula batusiiza amafuta banzi tugyeko ebiko